Omulungi yatulaba tuli ku extra digest mugoba Ensonga mu kitundu kyaffe ekyasooka nga tuli ne Muvawala twatunulira ebintu byali bingi. Mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kutunuulira Radio Simba, obulamu bwa Muvawala ku Radio Simba. Tugenda kutunuulira program ya Binsanga wano. Tugenda kutunuulira inception ya Bizonto oba Zonto. Nebirala bingi nnyo. So twasembayo nga otunnyonnyola about first day gye wasuubira nti ogenda mu recording studio ba recording byafundikira oli ku mpewo. Omuzindaalo guno gwakuyisa gutya first time? First time yange na olwokuba nali ekintu nkyagala bwe natuuka mu studio fiya yonna negenda. Olwokuba nali ndeesa abantu nga mbagambe ngenze ku Simba kati navaamu okutya. Wavaamu ekiwuggwe. Kati ate buli bwe twagendanga mu break nga mwami Senkubu gambuulira nangaawe ejjeemu okutya, this is your future. Gwojettira oba gwokola ki because tebajja kumanya nti otidde, bajja kulaba nga alemeddwa. Okitegeera kati nanteekamu confidence so akutya nenkwejjamu nenkola ki nensumulukuka kubanga olwe nasooka okugenda okukola nenkimaliriza bwe twagenda mu bulango nangamba nenda osinanga yes kati twalina gundi ate eyo yatandikirawo ku eyo tre yasooka nti nga bagenda ne boogera ebyabwe ne boogera nebyo kati nga nze gundi nze nzigalawo gwokuba punchline ate nekwatirayo ddala paka ne banjagala nnyo. Era ku olwo twava mu studio nga programu ewedde payagwanga saa 6 nga buli omu aŋŋamba kasajja kakasufu. Olunaku olwasookera ddala luno ku radio okoze sho paka sho kuggwako olwo mu kikuubo mukamaawo baali bampulira kuba nakuba essimu y'oku mulimu kati mukama yali yaninda nga tandaba naye nali saamugambe nali nagambye abantu ku dduuka nti nja kujja leeti kubanga ngenda ku mpewo naye kati bwe nabeeranga olwokuba neyitanga JBL olwo sinafuna mannya ogwasooka nga JBL yakola nga ndi ku mpewo so mayi waliwo abazadde kuba Saalongo oyo bosa muzadde wange akulaba kyoyagala nakupromoting natakugaana wano ekizibu ekiriwo nti abaana babalengera nti oba ali talented ate ne bamukugira ne bamugamba soma obwalooya okitegeera naye nga ye ekintu kyeki so nga ate yali badde amusindika mu kino obwalooya n'abusoma after okitegeera yes kubanga ate tosobola kusooka looya ate nodda mu entertainment. So ate ngosobola okubeera mu entertainment nesoma law. So nenkeera wakomawo n'okola? Nenkeera nakomawo nga ate ntambuza bigere kubanga jjukira omulimu ogunsasula nguleseewo guno gwa bwereere simba nze nga si gwa ssente okitegeera. Wakola kumala bbanga ki nga tebakusasula? Gyali myezi ndowooza ebiri oba nasooka nenkola ogwasooka ogwokubiri mu maaso ne baŋŋaa guno ogenda kusasulwa. Mukama wange yampita mu office naŋŋamba tukwebaza nnyo okubeera nga oli creative so actually tebatandika na musaala batandika na transport. Ngolo bakuwammeka? Nga bannona. Bosi wange yaŋŋamba genda ne driver ewaka omulagewo ku makya olwo okunkima anti programu ekyuse. Programu eno okukyuka okuva ku ssaawa nnyo okudda ku makya ennyo wali okozeemu bbanga kiggwe?
era ogwo omwezi ogumu n'ekitundu. So tebagikyusa nedda ku makya nti yali esesa nnyo ng'epiikinze kati ndoza management negamba eno erina okuba morning show. So ne bagizza ku makya. Ne bagizza ku makya. Kati eyali ku makya ne bamuzza we twali ku ssaawa 4. Kati awe baŋŋambira nti driver mutwale ewaka alabewo akunonenga. Ego omanyi nga simba okunona ewaka ekyunga ne batansasula. Tuvaani ya simba ng'eriko ebigambo bya simba ng'ejja naye kyannuma era obwavu buno bubi sibwagaliza muntu mbuvumirira n'ababuleeta nga waka ewange waliwo akaala kati nga teri motoka etuukawo. So nga emmotoka erina weekoma gwe n'ova gy'ova n'obuuka omwalo ogwo n'otuuka ku motoka. Nga bempangisa nabo tebagiraba. Baba tebasaako amanja galewetere mu lujja. Ofuluma oyingire nga buli omu alaba. Ekyo wadde ni muzigo gw'ebiri kitundu naye nnono motoka ya simba. So nga mpulira njala kukolawo oluguudo emmotoka ekunona ewaka. So life eyo negiyitamu nga bankima tuli morning show nepiikinga olw'okuba twali creative nga tutuula mi Siasa Senkubuge ne Mulangira Ndaus etuyiya nti mu awe esooka tugenda kukola ki ekitegeera olwo mukola prep tugenda kukola ki kino twongeremu kino gundi bwa tukola bweti ono bwamala n'oleta jjoko ne tugenda mu bulango n'oleta jjoko n'oggala tugenda mu bulango kwegamba creativity yaliwo ng'ate tukkaanya kyobola tweyita the winning combination ku makya kati awo ng'ate ku ssaawa 2 nga twegattibwako 100 Ben Kibuuka ne Jean Nakacho omukyala neighbor nerumbuye yes kati nga show epiikinze kati awo ne baŋŋamba bampita mu office ne bampa contract naye mukama mulungi saagisayininga. Lwaki twasayininga? Simanyi. Nzinakola kusimba nga sina contract. So bwe bagikuwa bagamba ki waba nsonga ky'obutateeka? Nja kugitwala bagisomemu. Looyawo? Saagamba looya kuba saamwina. Nagamba bansingako bajja kugisoma. Naye ng'abakusingako ebiseera ebyo. Naye ebiseera ebyo bambi wali tewali nnyo contract ku mulimu ku mirimu. Naye ndowooza boss yandabamu future. Nayagala nkole ki? Sayininge naye nekifiira awo ndowooza olwo nga bakusasula mmeka? Kati anti bwe bampita ne baŋŋamba tugenda kukufunirayo musaala gwa 7,500. Ebiseera ebyo that is 98. Mu kikubo nali nfuna naye ng'ate engeri gye nkolera muzeeyi ng'anyamba ebintu bingi okitegeera rent n'akuwa situnuulira ssente ninga ali mu kya famire okitegeera sula gwe nakoleranga ewuwe nga ogwasooka nabeeranga ku boys quarters nga sisasula sikola ki yantwala ku mulimu emmere ndyayiye kweganga siri awo nti ndi ku ssente okitegeera naye ng'ate nfuna kati nze nabeeranga mu kikuubo ng'ate ndi mu ssente naye nga kasitoma baganguze ekintu box oba ya obit naga njagala gintwalira ku Arua Park nganvaayo eri mu ssente ng'ate ezo zimbeezaawo nga mpaayo eky'ebitaano kubanga box kati ni bwe kati ka obit kwa muzeeyi yadiringanga mu obit yalina franchise ya obit wano kati nga buli wamu ngwawo akusindika mu store wanobala stoka sente bwe zijja abantu baguze bangi gajangu bale sente zi ekitegeera biki waba waguze ebintu nze nga ndabirawo nga olwo 10 lwaki sirweriira ekitegeera kasa tekazitoka. So bano bwe bakuwa 7,000 kitundu omwezi omusaala gwo gusookera ddala bwe bojjukira wagukolamu ki? Omusaala gwange namuvinga ngenda kuleva eddako nosenguka nali Kawala nenzira Kasubi awo oba okulaakulanye mankulaakulanye olwo nsembera yali 2 kitundu eri nenzira mu 5 anfiseeyi awo emmotoka yali etuukawo bulungi nga iweteera nawo nerekawo n'emikulu
So nga we bayayise eriyo nawe bekyuka wano bo bamanya nti wano wakyukiddewo emmotoka. Yes, kati ne tukola katulina okwagala mukama wange nembeera nga before nga sinakujjira kusimba nali nkola ne Saalongo oyo nga ntuma nga distributing obit mugundi eyo Masindi Hoima nga yagula van nga tinganze nkola ki sinze njivuga nengaba nenjira ne sente ze buli munkomawo ne million ngaaga era olumundawo si najja nga ngenda weekend nenkomawo ku Monday nga bukya najja n'ekisawo nenkireka bwe tuliira emmere ekya sente $5,000 yaziraba nga tumaze ne mugamba kimanya ekyo sente za bosa za Saalongo nga tumaze sho nga naye ngobeda kiri awo ku mmeeza kwana kimanya teri asobola kumanya nti ezo sente nga ni azitaddewo okusimba nga ziri awo nemala okukola nengenda so kitegeeza wasigala ku radio ne ku mulimu nasigalayo kubanga gwanyambako nnyo olwokuba nagendanga Friday okutwala the box board nga njitwala ku Friday nga manya nti Sunday kiro bankomyewo nga ntuukira kusimba kati muzeeyi nanzikiriza nti bwe natandika morning show kuba amaduuka agamu by ssaawa 4 nga bwe mala ssaawa 4 nga nziruka ku dduuka n'otuulawo kati nagenda okulaba ng'oluusi bimenya ate eno tulina okusigamba waliwo time yatuuka nga buli akola akalanga ayagala Muvawala bosi nga gatova mu production beerawo okitegeera MTN ezeemu twagalamu eddoboozi ya Muvawala ondi azze twagalamu eddoboozi ya Muvawala ondi azze twagalamu bwetu ate nga n'okuwabuwandiika paka kati oyo akalanga kali gundi akalimu art oŋŋamba bugambi nti nga ekyo kinga okukola gwe mulimu gwange gw'omutwe nti gundi balese gundi MTN eyaga akalanga bwe kati nga twongeramu art. Okay, tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka ba baristas bakutendeka okukola sandwich, crepes nga kutadde ne burgers. Atenga bo aba Posh Properties Limited abasangibwe Bukotaawo batunda ennyumba enzimbire dala bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo babayise ba Posh Properties. Tuli ne Charles Bukenya Muvawala butuna ye akadde kano tuddeeko kusimba wano. Tutunulire elevation ovotya ku mitwalo omusanvu ekitundu okudda ku sente ezaddakera zaali mmeka kati sente era wali wayiseewo bbanga ki simba yatuuka netwagala nnyo olwokuba twagikolera sente nyingi ngamba nga morning show senkubuga yali w'amaanyi ebiseera ebyo nakati w'amaanyi of course nekyeŋŋamba nti mu simba nga musajja oyo ali talented era nze singa wabaawo akeeyisa nti zino za awaadi ezisiima abantu abakoledde eggwanga lino mu ati abasajja abo babeetaaga ekirabo okitegera nga tukola saagala nnyo omanyi waliwo we twakolera ne bakama baffe nga batwagala nnyo n'abakozi ne bagetinga jealous nze bagenda batuwongeza kumpi buli mwezi nga batya nga mwana ono bwatuvaako nagenda ku radio endala tufudde nga bakukipingirawo nnyo so netutuuka ku musaala gwe sijja kwogera kubanga guyinza okunyiiza abaliko kati agamba myaka 10 mwawangu ono bwezi ate kati muziweza okitegeera so ne batuwongeza kyobola batwalemerako kusimba ate nga tukola n'omutima gumu kubanga baali batuwa sente nyingi zinayina effujjo dyosi ndimanyi era naye nga nebaza nnyo mukadde wange agaseka yanjagala nnyo kubanga mu bakozi ba simba eyali ayina emikisa 9 okugobwa yalinze ngenda bweva kuki ku butakola ennaku ezimu wayosanga ebidula byabanga bingi kati ng'omuntu akugamba ngenda kuwa miliyoni jangu ejjinja mu kirabu yange jazi kubeerawo kati n'ogenda nobeera ejjinja otulonga ne tukutwala n'otakola
kitegeera naye osanga nnyo bambi ate kati ng'ekizibu kyange nga banjagala nnyo abakulu kati nga bwe mbanjosezza asooka okukubira aga wava munno Gordon omwana ali washo kiki kitegeera mwana tetumuwulidde omulala yanjagala ennyera ajati oyo maama Sekalaala ng'akubira mutabani we yamuga omwana aliwa kati awo nga aga yennyini nga yakunoonya nkwetaaga ssebo kiki kizibu ki lwaki tova ku mwenge naye nga akavubuka nefeemu eyo so embeera eyo wabaawo gy'oyitamu n'ojjukira kati mbijjukira ne ŋŋamba bambi nange nabayisaamu bubi naye sanga nnyo biki naye kati tutunuulire making y'ekigunda kya radio Simba kati we wagendera kusimba ekigunda baali bakikola kyatandika okukolebwa nga gy'oli tutunuulire making y'ekigunda kya radio Simba ennakivubo ekigunda the plans zonna yali siasa Senkubuge Charles James Senkubuge yes and it wasn't supposed to be in Nakivubo I think it was supposed to be in Pride Corner kati bwe yatuula n'akola n'ayiya naki n'atwala gundi proposal ye ewa CEO kati CEO doza n'akiraba era ekigunda ekyasooka Simba teyatwala nusu n'emu zagenda wani zaali z'abakayimbira n'abakozi ba Simba naye nga title yali nti ekigunda kya radio Simba kati bo bakama baffe jjukira baalimu olucorporate bava America bakoze radio yaabwe jjukira Mulindwa Isaac yali mu marketing gundi aga biki tebabiriimu nnyo bivulu ani gwotwale Nakivubo mu nsindikagano kakati siasa bwe bamuwa gundi n'agamba manyi tukiteekebwa Nakivubo nga Simba ekipika bakozi ba Simba okitegeera kati ebiseera bye twalinanga fans club enene katupika ekigunda abakulu bajja just kubeerawo mu tenti balaba abaana baffe balaba omuntu ne baga ate ogwaddako tebakitwala bukwazi kati olwo Senkubuge akiwaayo atya of course ekyali kiki ekyali kiki kyali kubanga yakozesa radio ekigunda kya Simba tekyali kyabakayimbira naye ogwasooka baali bakita okitegeera balabe naye baalinga banaye omuntu yayiika mu kigunda ekyasooka okuva olwo Simba neteking over Isaac n'alaba nga Simba y'amaanyi okitegeera ne bateking over bonna civic event yekuba biki balina combination bambi nga family nga business partner as well nga bali eyo gundi side tebamanyi nti waliyo sente okitegeera nga balowooza bintu bya Serena biki okitegeera ate bamanyi nti eno waliyo ensimbi naye balaba obukadde 2 buva Nakivubo agambe kiki agamba ne bateking over so bwekityo nno bwe kyajja ekigunda kya Simba okay banywanyi baffe aba Sankago ku Arua Park basabaza mali abasuubuzi from China to Mombasa era nga bakugamba nti beekwate buli mukitabule bulungi babayise ba Sankago Shipping Company ojja basanga ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri ojja okubanga obasanga bakubire ku namba z'essimu ezo wansi ate nga bo aba Posh Properties Limited bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala nyumba zaabwe za Mailoland ngamba ebyapa era nga bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate payment plan eri very simple nyumba gye mukanyizaako mukanya ku bbanga ery'okusasula n'ojjanga osasula kibanja mpola paka naye ng'ate mwoli okozesa ennyumba eyo Muvawala njala tudeera kusimbawo tutunuulire okwatagana otya ne Amoti
Padde Bitama ne Mese Bontwe. That is Amalula family. Kati olwokuba nakolanga kusimba nga Amoti kwakola. Mayinze njagala nnyo omuntu ali talented. Amoti oyo is one of talented comedian in Uganda. Kati Amoti yansanyusa nnyo. Nze before saali nnyo nabo. Ate era saali member waabwe by the way. Sibangako member wa Malula family. But wewawangawo ekiraka nga nze nkikuba. Nti Padde taliiwo nga nze nkikuba. Kubanga Amoti yali nga tufollowinga. Tuflowinga nga antegeera. Okitegeera. Nga era yaŋŋamba nga wabaawo kyayiiya nga nkizimba nga tukiggusa. Okitegeera. Naye nga saali member wa Malula. Naye nga kyennenyumizaamu nti ideas zonna oluusi bwe Amoti ye muntu eyeebuuza. Okitegeera. Era kyekimubeezezaawo paka kati. Teyeegulumiza. Era bw'akola nti owange kano kale kibadde kitya kino kinaakola okitegeera. Muntu ayagala nnyo okwebuuza. So kati twakwatagana nnyo naye. Okitegeera. Kati ate tiimu gye yalinga nayo teyali nnyo creative bulungi. Naye nga ku stage baki balungi. So bagenda bapiikinga bupiikinzi. But before tebaali nnyo. Naye nga ku stage balungi. Naye mu kuyiiya omanyi okuyiiya kulimu ebintu. Oyinza okuyiiya ekintu nga kyabuwemu ate oli n'akikyusaamu nekisigala nga kyambadde naye nga kyekimu. Kati ebiseera ebyo nga Amoti ng'ebintu nga bwe kizze bwe bakola ki bakikubawo. Era namugamba nti bino nno ebintu bino ebyobuwemu tebitunda nnyo kumala bbanga ddene. Biggwawo mangu. Era omuntu tabeerawo nti abijjukira. Naye bw'okola ekintu nga kyambaziddwa omuntu abijjukira. So naye Amoti awuliriza. Bagenda bazimba ekintu mpola na Bojukira ekigunda kya Radio Simba, what was your best show of all times ebbanga limwakolere nakivubaawo? Moment show gy'otagenda kwerabira. Show gye sigenda kwerabira actually era nalina Amalula. Padde yalwala, si kulwala kuno okusembyeyo. Naye alina ssenyiga nga mungi nga tasobola kukola. Kati ne Mese nga taliiwo, Amoti ng'ali yekka. Ate ng'abantu ebiseera ebyo Amalula ng'eri ku pick. Amoti n'ajja mu tenti, nali ntutte mu tenti n'aŋŋamba gwe jangu tugende ku stage. Ne mga ngenda kukola kiri ogenda kukola booti ne booti. Netuyingira stage n'Amoti babiri. Ne video eyo kweri ku internet. So naye that moment wali mu suuti ya bukuubo empanvu baba atuguze esuuti ezo nembalabako mbasuubinga. Munno omuguze mwana akula njitunulako kati neŋŋa naye lwaki batuleetera ng'essuuti ezitatutuuka. Okitegeera baazijjanga ng'ekoma eno ninga eya taata wange. Ne tukuba ekintu ekyo kyali kirungi nnyo. Kati ate ekyannyambanga ng'ate nze MC w'ekigunda kuba baatuwanga nze siyaasa n'endawusi nga tuba ne Koni Nalugwa nga bwe tukola obwemusi mu kigunda. So tubeekwa kyatandikanga ku makya. So kati moment ng'ojja ku stage oti nga tonyeze na kigambo endulu negamba halo bannange paka mu paaka empya paka mu paaka enkadde wonna. So life eyo kigunda kyalinga ky'amaanyi. Embeera eyo nga bw'oginyumiza omuntu alabira ddala nti honestly tewayinza kuba nsonga lwaki otuuka n'oyabulira Radio Simba. Yakuzaala, yakuola, yakukuza, yakulera. But someone would ask, why would you quit Radio Simba ng'oli ku peak time ya career yo? Anti peak time naye ate quality yange yali peak time. Hey. Yes.
omuntu yali ku peak time naye nga wallet eri yes kati ekintu kyekisinze okulemeza abantu mu bifo nga yagamba banagamba batya naye nga ate omuntu olina okukyusa embeera abazungu bano balaba bw'abeera awantu ng'alaba tewamufunira mwavaawo ng'akyusa awalala ate Katonda yatutonda ti osobola okwesiba awantu ng'emikisa gyo kisiwe giri okitegeera gwe n'obeera nti Mukama yagamba Ibula ojja kufuna sente mu mpuuta naye ng'ogiyitako buyisi notunula n'eri naye bw'owulira nga ddala osobola okukiyingiramu kiyingiremu tomanya okitegeera nze nali ku peak era ŋŋamba nti bwe nagenda by the way my friends baŋŋamba bannange tetukiraba agenze e Bulaaya n'alekawo so bagamba ate bw'oba ng'osalawo ekintu kisalewo nga ggwe omuntu kubanga gw'omanyi sente z'osasula mu fiizi w'abaana gw'omanyi renti gw'osasula gw'omanyi famire gy'olabirira tomala kwebuuza ku bantu kubanga si be bakuwa omuntu ajja kugaa Ibula oli bulungi tolina gy'olaga naye ggwe ng'omuntu gw'omanyi bajeti yo okitegeera so Muvawala oyagala gamba bannayuganda batulaba nti olina time we watuuka ng'ebyetaago tebyenkanakana na ssente ziyingira kituufu because ffe tuli bazadde obalamu n'ogamba nti abaana bano mu myaka 10 nja kusobola bamaintaininga wakati bato bajja kutuuka nga bagenze mu high school nga nkyali bwendi kwasisuubirayo future ndala bakuba radio za wano ne TV tewali TV ekeera negamba nti afuna akakadde tumwongeza kati afuna bubiri balina bye bongeza ebyekisiru mutwalo gumu n'ekitundu okitegeera ayinza okusuuliramu 15,000 zobadde ofuna naye bano abasajja mbu kati twongeze omusaala okitegeera so neŋŋamba wendituukira kuzenjagala nja kuba mpeddemu kitegeera nga tokyalina value twate otuukawo kiseera ng'abaana abato bazze abali creative nga gwe tokyasobola kuzuukuka ziri esente tokyasobola osituka otyo omutwe ng'ogakanzirewo nga guzittowa n'oddawo yes ngamba kaŋŋende wano nfune obulowooza ku pulaani B okitegeera n'ogamba nti kaŋŋende kikiringa ne art mizannyo gino egya stage era bakadde balina bagamba basiyaasa waliwo time w'otuuka nga olaba kintu tekikyajja okitegeera nti emizannyo egyo emikadde ndowooza tujja tutuuka emizannyo tusigale tusooke nti ku rediyo nti abaana abakola ku marediyo bakaddiyiddeko naye nga akyali muzigo okitegeera kiswaza kibi nnyo nti abakulira zi midiya tebavaluwinga tayimu y'abantu bano abakola mu zi midiya zaabwe okitegeera n'ogamba nti gundi akoledde midiya eyo emyaka 2 wakiri mumuweyo akalabo mumwebaze mumusiime nebo mugambe nti kiki kye mu bintu byonna by'atalina kyayinza okusanyukira wali ennyumba miliyoni 4 media house esobola okukwata negamba nti omuntu ono tumwebaze lwekyo ekitegeera ne bwe muyita mu bawulize abammwe nga ye tamanyi gamba bannange muntu ono atukoledde emyaka 2 kati buli omu tuleete tukoleyo ka promotion yako kakugulira gundi ki kweka naye awummule ng'ali ki wano tewali mukozi wa radio awummula nga mugagga lwaki omala kulemwa nosanga omukozi wa radio alwadde talina wadde kimujjanjapyo biki why bonna bawummula baavu era nze nva kugamba wali nsanyukidde nnyo Walusimbi Frank Walusimbi by the way
one of my best friend wano mu media gundi kubanga ye muntu ankubira nako nga ndi Bulaaya mwami Charles oli bulungi okitegeera mu covid awo yankubira nambuzaako okitegeera ate oba tokisuubira Frank ankubidde okitegeera so lumu mutabani wange yali mu ddwaliro awo nenteeka akantu ku social media nengamba my son ali wano bishi yawe emengo bandi nga Frank atuuse and siye muntu nti oba ali so close to me ti kyengezaako kugamba nti okitegeera waliwo abantu botuuka noga tigundi oyo gwatambula naye era wabaawo anything no nenga olaba bambi afaayo bambi. Okay, gwe okugenda mu America okwabulira radio okujabulira kiwa kiwulikika wasiibula mu butongole waliwo special send off ate wali ebyange anti kati ebi twalinanga okutya nga bw'ogamba nti ngenze bo baali nga tulowooza ba kampani eyinza okukubira embassy n'ekigamba omwana wuyo akola ki okitegeera kati nga tulina ekyo nga olina kumala kutuuka so omulundi ogwasooka ogenda mu America n'olaalira wali ogenze kukola ki? Nayitibwa Una nagenda nga MC in 205 convention yali Minnesota so nengenda nembaza embeera golonge embeera njiraba ngamba muzine ensi ndagewa Sweden London South Africa kati nengende one studying embeera nti okitegeera omukyala omugenza neti kironde Mukama muze mirembe bambi yambererawo nnyo nga nakatuuka so nantuuza nangamba Muvawala okoledde ku radio emyaka weegiti esaawa eno n'ennyumba yo ekulemye okumala okitegeera so kyekiseera ojje kolera abaana bo okitegeera yandiramu nangamba nze bizinesi yange yali mu biliyoni nga 3 yalina 212 niba nagirekawo okitegeera nanyina ennyumba ebukoto nenjirekawo nenjija nenjiya banayina abaana bangi okitegeera kati yampa gundi eyo nengamba omanyi yakuwa courage courage so naye ng'okulekawo simba nalaba nga myaka gyange egijja mu maaso nyinza obutasobola okitegeera kwebeezaawo n'abaana okitegeera kati ate nga nyina dream tisaagala mwana wange ayite mu busomero bwe nasomeramu kuba bwe bumbonyaabonya kati nze njagala kyuseemu mwana wange essomero lye neegombanga lyempulira ti omwana wa gundi alisomeramu naye yakikola atya neŋŋamba Mukama n'akimbeererawo nga nkisobola nti omwana wange ekisubi basaba senemeka gyayagala kasimala neŋŋamba maye obeera wano omwana n'akugamba essomero mujjamu omwana abadde kyono awo sinika kyebinya obuuza omwana kyabadde omwana mulalu kiki omwana ayogera ku ssomero nga naawe oliyitako buyisi okitegeera abaana b'ennaku zino abeera ku gundi mu secondary dadi jagala laptop nogamba omwana ayagala kunkola kyomwana ono naye kati omwana ansaba laptop neŋŋamba ok tokuba nduulu jirabugizi wali omwana afuna kyayagala irevo gyaliko nange irevo kwe nali nasabanga byensobola okitegeera nasabanga byensobola so bwe ntyo neŋŋamba bwe siva wano nenkola plan B nyinza okusigala mu mbeera sigamba nti abaasigala bali mu mbeera embi. Muvawala njagala tutunuulire emizannyo mu America mbeera awo ku social media nendaba obulango nendaba posters kitambula kiti eyo watwala theater mu America mu ngeri etali nnyangu but ndaba audience nga bantu bakyettanidde kikola kiti eyo mukikola muti okuzanya emizannyo eyo emizannyo wano gyafa naye ate Uganda market sorry America yentempangalira market najizudde ng'ekya ejeri because nti abantu
bava eno nga bakyalina enjala ya drama era bebawangalira eri kati maketi gyeri nene ekyatta drama wa wano is comedy nti omuntu ajja n'asekera mu ddakiika emu ate drama otuula olugero so kati n'ebintu ebyatta drama wano nti abakulira drama wano edda bateekangamu time now they don't have time okuwandiika ebintu ebinyuma okuteeka nti ogenda n'olaba omuzannyo ng'oli aguteeseteese teyeewadde time ekitegeera n'aguteekateeka nga tegutuuse ku levo ye eri gye tumanye ey'emizannyo giri ne tugamba nti gundi awandiise omuzannyo kyekyo kati tebakyalina time kati abantu baatuuka nga tebakyanyumirwa mizannyo olw'okuba bagitendeka n'abagiwandika tebagiwa time ne banoonya ebisobola ebyamangu mangu era kyobola nti comedy yatwala abantu bangi okukola ki ng'ate n'ebintu bingi social media naye eno yawamba nnyo art nti essaawa eno n'ozannya omuzannyo abantu basigala ku simu we bati omuntu abeera mu theatre naye ng'ali ku simu ye bw'ati okujja ng'ozannya omuzannyo nga kyekyo omuntu n'awumuza essimu ye bw'ati n'agamba oba n'aswitching essimu ye off n'alaba omuzannyo so nti wano ndowooza wajjawo obulwadde bwa abantu abatakyalina time eyiya abantu nkuwa ekyakulabirako ki nti wabaawo omuntu nti yali afumba emmere ennungi bakasitoma ne bamuyitirirako ennyama n'agyongeramu amazzi asigala nga gugwe gwakufumba bufumbi kati nga takyawa olw'okuba abantu alina bangi tabalowoozaako nti emmere gye nawanga abasatu ne bawoomerwa kati nyina 10 lwaki sibawa the same food ye n'alowooza olw'okuba alina bangi kayongeremu amazzi naye wajjawo ate alina emmere eri gye baalyanga edda abajja bakapturinga bonna yes abakapturinga so that's why drama yapikinga kati ewaffe mpitawo ewaffe naye kinyiizaamu abantu aba naye nga eri ewaffe no it's fine yeah so drama apikinze omanyi lwaki apikinze ti abantu balaba ba celebrity baabwe ng'ate bali nabo drama gundi artist bayitirivu mu America bagenze bangi kati nze bwe nalaba nga bazze bangi ningamba bulijjo mbanoonya kubaleeta America mbasasule kati ate bali naffe can creating bwe mukola show mu America mukolera audience y'abantu gabameka kisinziira kati nze omuzannyo gwange ogusembyeyo the voices crying out my last show yali California eyo teyali nnyo bantu bangi but eye Boston nafuna abantu 400 good people. number they paid $50 each so olabanga there is money mu drama okitegeera but challenge eriwo mu drama w'e Bulaaya time omuntu omujja ku mulimu gwe gwafuna $200 edde omusiibye mu rehearsal nga tomuwadde ennusu okitegeera so ye challenge ze tukyayina nti bammemba ogenda n'obafuna ng'alina omulimu gwe ogulekawo kati nenfuna omukisa tingenda nfuna abaaliko abazanyi titeweetaaga tayimu mpanvu bako bukubi nfufu kati omukubira bukubizi nti Ruth Wanyana ogenda kuzanya ekifo bwe kiti ne bwe kiti okitegeera nti yes tugenda California nti yes tujafunayo olunaku lumu oba hour 2 tuyiseemu omuzannyo gwonna Flavia Namulindwa yes Kapalaga Sekamate Grace kati ba wikirifu gye bali okitegeera baana bangi kati jingo gyali okitegeera so drama akuze kati ewaffe njagala tutunulire issue y'okujja wano abantu ne mubatwala okukola the last show you had gye wakola ne Kapale n'abalala be mwakola nabo
ebyavaamu tebyali birungi in terms of ebigambo byali bingi ebyayogerwa bingi byetusobola kuddamu olunaku olwaleero. Olowooza emberebezi eva ku ki? Kalumanywera avaawo wakati w'abategesi ne ba artist in general. Tetujja kutunulira KCM, katunulira in general mwabawangalire Bulaaya ne mugamba nti Baganda baffe abali e Kampala tubayise mujje mukole ku kasente no muddeyo. Obutakkaanya obwo ebisongovu ne byeyogererwa wano ne wali. Emberebezi eva ku ki ebiseera ebisinga? Gwaludde mu business. Erinnya eryo lyoleese mbadde saagadde ogerako. Kubanga namuwoninga ne mugamba bw'oba olaba nga kyenkoze kikyamu olijja n'onneetondere toliddamu kukole emirembe gigenda kuggwako. Ate nze abantu balowooza bandi mulogo okuva olwo taddanga ngulu. Tukigirewo ddala kino yabadde ku TVM n'akwetondera namukyaziza this very week era n'akwetondera. Nze omanyi nze nagamba nze namusonyiwa dda ne bw'aba tanneetondedde namusonyiwa naye tekitegeeza nti twaddamu okukolagana. Namusonyiwa omanyi omusonyiwa siri mutegeka namusonyiwa ne bwalimpeeyo obwereere siri musonyiwa kale kino kankyogere ku TV ne bwansasula mutegeka tasaa kulangira mu linnya lyo tasobola. So embeera eriwo kangikulage lwaki abantu balowooza nti ebintu ebyo ebyogerebwa bituufu ebimu tebiba bituufu. Sigamba nti bapromota bonna balungi abamu babi abamu omuntu artist kati ngaabo agenda n'ava wano nga yeewoze sente kati okubikkiriza bamusaasire nti bambi yagenze n'ayimba yagenze kupuka Bulaaya n'azannya promota yamubiddeyo. Kati gwe yaleka nga yeewozeeko wamugamba omusajja yankozesezza n'atansasula. Okitegeera naye nga kyova olaba nti abantu bagenda ne boogera eno naye omuntu w'e Bulaaya aba munyiivu kuba amanyi treatment gye waweebwa. Amanyi treatment Muvawala gye yawa omukulu. Aba munyiiva era nze abantu bankubiranga naye abantu b'ensi eno Muvawala baveeko. Ng'oyo omusajja ngenda ne mugamba nti ne mufunira zigig nomugamba olina okuŋŋaanya oddeyo ng'owezezza. Nange abantu bakiŋŋamba buli lwenninnya ennyonyi bannayuganda bagamba tolina kuva no nga tozzeeyo na sente yoola. Nze mwennyini twali abategesi eyo show gye twamuyitirako nateekamu bakwano bange ne mbagamba munyambeko tukole muteekemu sente. Kitegeera yateekamu aleeseza tiketi biki kubanga nali sirowooza nnyo kyamaanyi kati saagala kati nze sisitimu yange nakola sikola kintu nzekka bwe kikusala nga oli wekka olumwa nnyo naye bwe mwegatta nga bataano buli omu n'aleeta tawulira bulumi nnyo tebuba bulumi. Nze mwennyini baali bakwata ssente ze bagenda omuwa nga ziri leesi ne kuziyasaba bwakyo yali nungi ne mbagamba mukwate $1,500 baali bamuwa 1,000 muliwo kapale kubanga bambi yavudde Uganda alina okuddayo n'asanyuka ffe tubiire wano tukola ebibivulu si bye tufunamu sente. Era tebakugamba nti waliwo promota agamba nti ekivulu kyankoledde nafunye sente nnyingi nnyo no. Oyinza okukola ekivulu nekibeera just kulaga nti muyimbi abadde successful naawe tosigadde mu mabanja ne bakwata sente ne bazimuwa n'abeerawo ne mikwano gyange nga bamukima ne bamutwala n'akola ki kubanga kati ye ng'alowooza nti okenda mu entertaininga paka lwaliddayo. Okitegeera we have to work. Kitegeera bwe mankulesa ewaka ate nenkubira gundi nti owaaye gundi ali board muvuga mutambuleko. Okitegeera nawo mba nkoze eki. Okitegeera naye ng'akasente akayina kino nkyogera nga ntya Katonda era nakigamba nti bwe mba nnimba Mukama anjavuwaze nfuuke nga ye
bwe mba esala gye wasaba gye nasaba bwe mba nnimba ng'omusajja oyo yanyiiza nakaba n'amaziga natuuka n'ogamba nti aninyisa atya ennyonyi ey'olukaaga siriyasire omuntu ategeera ennyonyi ey'olukaaga mu Amerika oba ng'ogijjeewo olukaaga kyeki $6 ennyonyi ye yali alina connection kubanga twabulwa ennyonyi mu eyo time egenda direct to Amsterdam to US kati nje yali nyanga stop eri France to US agamba mbuli yali yalukaaga aswayi bansoose eyo biki ngamba bannange era nze bambi simu apology nali namusonyiwadde era yagireesereeti yo wagirabye apology on media ekizibu kyange kyennyina nti kasandabako ekifaananyi kye siraba tolinda kuwulira byayogera sirinda kuwulira byayogera babiŋŋamba guyampisa bubi nze mu bantu abakampisizza obubi mu bulamu bwange kino kankikugambe is him. Another person is Kabuye Boston. Era naye siri musonyiwa. Era namugamba nga sinavaayo Robert Kabuye. Namugamba yali ajampa haga munange bishituddemu ne mugaa Kabuye. Ne kuntana yange ne mugamba ne kuntana yange bw'oliziika ndivaayo ng'olanya. Olanya yavaayo. Yavaayo. Muvaxi bana. Yatandika kugira bwetu. Awo yali avuddeyo. Nze nalowooza oba waliwo yapika ebbumba awo neekuba tteegi wanje. Awaaye kaakati abantu abo babiri wabata. Kiina kye mbagaliza kibi mbagaliza birungi bulamu bulungi naye kwegamba muntu bw'omuteekako ekintu ekibi banange nayisibwa bubi nina platform esobola okureactinga neyingiziza omuliro naye nagamba manyi linnya lyange sirikoze mu bino nalikola mu bulamu bulungi era ng'abantu abamu bansiimanga naye baŋŋamba naawe oli vaayo ogerako era programu zange ze nakola ku issue eyo zaali ntono era ngambagamba kyali bwekiti ne bwekiti. Muvawala obutwaje buli mu Ugandan community mu USA bubaayo naye obumu bwa bulimba nengaji obumu mpewo si bya ddala because tuli mu nsi etegeerekeka etegeera eyina ebyobulamu health care nga bwe bakuwa obutwa babulabirawo ate bwe babulaba kiba kitegeeza mu area gy'oli waliyo mu terrorist that is terrorism butujju investigation zitandikirawo FBI nevaayo because obutwa bwaba ababugaba bayinza obussa mu mmere ngoba muli ku mbaga n'asaanyawo abantu ayinza obuteekawa kati nze oli yaŋŋamba nze nkola transportation yagamba mbu yatuula mu motoka yange ne bumukwata kati ate olwo abatuulamu abalala benvuga olwo gwe ate olwo nze nnyini bwo naye omanyi kati nze nakitwala ize era namugamba nti ekirungi nti nze mbuwaabuwoomerwa bw'oba owoomerwa obutwa mbukuwa mbuderivalinga nobuderivalinga okola delivery kati gwe bwoba tobuwoomerwa lwaki obulya okitegera naye nga tebuliyo ekintu kino kyakosa to what extent in the community gy'owangaaliramu ekyobutwa allegation community gyenzempangaliramu manyi tuli mu community enzibu abantu banjawulo bava mu families ez'enjawulo bava ku mirimu egy'enjawulo bava mu bulamu obw'enjawulo waliwo ababibiriivingiramu okitegera ng'oli akukubira nagamba muvaala muno wamukoze eki kati oyo nga mu blocking oyo nga ŋŋamba
oyo ngambo oyo sisobola na kunyumya naye ogale simwetaaga simwetaaga era na deletinga bangi mu simu yange mu biseera ebyo blocking ya nga ne bwe ngenda ku mukolo oli nabimbuuza awo nga mugamba sirina mboozi naawe because onannyonnyola bameka nyolani tegeera abantu bankubira mukwatwale ku poliisi neŋŋamba ate bwe ezo empalana ate ziba zigenze mu maaso yajja kutuuka kati yajja naŋŋamba muwala tuli awo tuli mu Rhino ayaga okumpa haaga ne mugamba mbuyina nno neyesesa ne mugamba yes mbuyina nakati bukomyewo mbukwongere omuntu ng'oyo omukolera ekintu kino in terms of reputation tewafaayo kulwanirira linnya lyokoledde ebbanga enafaayo naye mu bantu abanŋumya ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga mukwano gwange we back akulabye ebbanga we back era before nga tannafuuka mpibiki ng'ebishot nze nzitegeka najja nekikuba era nga by the way muyimbi vakati ate nakati era teyegulumiza ye muyimbi benkyategese nakugaata onteeka mu hoteri nze nja kiringawo kyokka omuntu omu naavaayo nagaata olina woosula nakiringa netuki nakati esaawa eno lwakuba ate kati mutya si kumutya nti oba naye ntya nti waafunira obuzibwe wange kitegeera sophisticated kati wakukwata nga kyatika nenga ateera tumukwata mpola bwe tuti yes wookolera ensobi kati time eyo bwe yabyogera nkati nga ndowooza nasooka ne ndowooza abantu bonna banvaamu but mu convention ya no bonna ne bajja ne bankyalira abaaveni ewaka ewange nalebo w'emitiyana nyanzi kayemba solo bonna abanu okitegeera kati bo nga kyebaali bazimba omanyi Ibra mu nsi muno abantu balina fitina togirabanga nze neteekateeka bwemba ate nava wano nga nyina emikwano bino ebyobufuzi tebinsanze kati nava wano nga nyina emikwano nyina omukwano ng'owenaale nyina mukwano gwange nga weFDC nyina mukwano gwange nga waaki okitegeera sisobola musanga mukundi nenkwata jjinja okitegeera baana tukuze nabo wadde twawukana mu byobufuzi nti era bwe tutuuka mu byobufuzi tuwakana ne zaabika emipiira okitegeera naye ate bwe tufuluma nga tumaze musa kimu ng'abaana b'endeemu golooza abali ku balometa mu parking beetwala bwe batyo era basanga bali mu nseko okitegeera kati ffene ne tugamba yamuwadde wapi era basanga ne kacyayi waliwo bakanywera bonna kati banagenda ku mpewo okitegeera naye batuuka nti kweyabya bya politics nibeeyabya kati nange bwendi okitegeera nze bwonsanga nga tweyabya n'owenaalemu ate bwe tubitaba bya bufuzi tebinkwatako okitegeera kati abantu nga kibaluma nze okuba nti bannayuganda abali e Bulaaya bwe bakulaba ng'ogenda e Uganda bo balowooza nti ali ku opposition balina kusiba busibi era bwe balaba ng'ogenza e Uganda n'okomawo nti olaba engeri gyayogeramu agenda atya e Uganda nadda nobagamba okuba nti ndi opposition nina kufiira mu kkomera mulyoke mumanye nti oyo strong ogundi opposition no kati bwe mba nina nze omwogezi Muvawala bwe mba nga nze mungamba nti oyo si waffe bamugula lwaki agenda Uganda ate olwo mukama waffe abeererayo ddala mukama waffe ali Uganda gyabeerera ddala ne bammemba ba palamenti bali Uganda gye babeerera ddala ate lwaki nze azze okukyala nze gwe baba basiba okitegeera olwokuba ebigambo byenjogera nga kuzine kati abantu bakiteekawo awo ennugu
tia gundi agenda nye Uganda biki neze neteekateeka abaana bange bali wano neteekateeka nga nti omanyi omwezi bwekuti kyokende Uganda okitegere kati mbadde nkugamba niyako nali mpeddemu amaanyi ngamba yi kati nze bwemba mu bannayuganda bali mu diaspora nga nze nze naliya kitegeeza mu diaspora teri opposition okitegere ku maanyi bwemba nga nze siri kitegeeza bana abalala temuli okitegere kiki kinabagamba. Okay, njagala kutumira bannayuganda abawangaalira mu Amerika waliwo omukwano gwe bamuyita Nio kyaliwo nnyo. Kyaliwo nnyo. Nio Cop nkutumiddeko omuvandimwe omufumbira. Ntumirako Big Spend Engalabi. Tumiddeko nnyo njala kutumira ku mwami Ssaalongo Suuna ne Nnaalongo Zainabu. Babeerawo. Abo nabo bali mu Amerika eyo. Batumiddeko nnyo Suuna Kizito ne Nnaalongo Zaina. My sister nkutumiddeko nnyo. Njala tutunulire all allegations ezakuteebwako amidst ebyaliwo byonna olunaku olwaleero community ekutwala etya? No, community eyo yazuula amazima. Manyi ogenda n'oyogera ekintu notalooza ku kinaabaawo mu maaso eyo kitegeera kati community yazuula amazima kubanga bw'oyogera ku Muvawala leero nti akuwadde obutwa ne wayitawo omwezi n'ogamba ne Ibula yampadde obutwa gwe kutta kibidomola bimeka yeetaaga lita mmeka okitegeera so ye buli kiseera baba muwa obutwa bakukola mugundi mu bbumba ki buli muntu ng'abukuwadde ye lwaki gw'onywanywa nnyo obutwa okitegeera okusinga abalala yes kyali waffe imwe wa struggle naye oluusi ayitawo okitegeera ayitawo mu bye yaliko politics w'ennaku zino si weebyo okitegeera bampadde obutwa abakoze eki si weebyo so naye nga Abannayuganda abali e US ne mu diaspora wonna bakitegera kati abamu bambi tebamumanyi naye abawangaala naffe abali close bamanyi byali byakulimba. Okay, Muvawala ogambye Kapale wamusonyiwa batosa kuddamu kukola naye anti namusonyiwa kale bwe yali badde ng'akyalina omulimu saalikoze naye naye Mukama yakimukolera ti omulimu takyalina okitegeera singa nga bukeera ku makya nadda ku piiki tosobola kuddamu kukola naye sisobola ne bwasigalawo yekka kati kankugereze ne bwe tusigala mu nsi babiri sisobola mukozesa naye nga namusonyiwa kyali ne bwe kati luli nateekamu embeera nti sobola mubuuza naye kati bwansanga tusobola okubonga yes kati omanyi abantu baffe mu nsi muno waliwo abawagiranga agiwadde omuliro kitegeera gundi lwomukyana atera nnyo okugamba agiwadde omuliro waliwo abawagiranga Kapale kongere manyi mu nsi muno tuba ne ba enemy nga tomanyi ng'ate akuliwa olijja sinaga Ibula oyo simwagala naye nga tolina kyewamukola so mwabeerangamu abaaseesangamu kutidde nga ne ssente bamuwa kongera akakasajja kaatutama naye neweebuuza kakutamako yakukola ki ye mu bantu bonna nze ndeese abayimbi tobamanyi mwena kitegeera bangi bangi lwaki ye yavaayo yekka ne bangi bayitirivu nakati waliwo bentwala ku Uganda Matters Day eri Boston waliwo abagenda mu yuno era nabona waliwo bentegeka okitegeera ab'amaanyi nategeka nga Mugenzi Radio bebayimbi abakyasinze okumpa ensimbi okitegeera radio ne wizo bingi abantu bye boogera naye nga ffe abamu tulabanga okunafuya nti balinga abaagala okunafuya obunafuya yes kwabanga kunafuya
omuntu akera kumacha na vumesa limenaga nti bannayuganda abali mu America abasinga obe Bulaya tebalina wa kusula basula mu motoka basula mu street basula mu ki tubiwulira but tetusaga nti information entuufu yenkomeredde until when katufunye omuntu ayinza okukekakasa nti kituufu oba okukirefuting nti si kituufu. What is your take over that? Kati ekyo kiyinza nakikomentingako nnyo kubanga naawe owulira ddala nti kyakisiru nti munnayuganda ali mu America talina wakusula for what? kati obeera otya mu America nga tolina wakusula yo otya ng'osulawo mu motoka ufuna otya ezigula emmotoka n'otawe banazawo wakusula kati kamba weke ekyokulabirako nti abakyogera n'akiwuliriza naye aba musiru. You can't buy a car nga tolina address. Osooka kuwaayo driver's license and you buy a car nebeera registered. That is your address, your home. Kati ugamba otya nti osula mu motoka emmotoka ogiregisterinze where? Olina okubeera n'address. Okitegeera kujjako ng'oli waliwo agikujjiddeyo n'agiteeka mu mannya ge. But if you have a car, you have address, you have a registration. Kubanga okuregisteringa eka means you have address w'oregisterinze emmotoka. Okitegeera kati omuntu akyogera kitegeeza akinyumiza abantu batamanyi. Kitegeera ne bw'oba omanyi omureasoninga bulungi ti omuntu asobola otya okubeera mu mmotoka ng'ate talina wakusula. Kitegeera oba olina amagezi. Bannayuganda kati omanyi Bannayuganda bawuliza nnyo ebintu ne babikkuliriza ate nga si bituufu. Teri Bannayuganda balina amayumba gaabwe. Ennyumba za Amerika ziri mu mitwalo 60 mitwalo 5. Bannayuganda baziguze. Okitegeera baziguze balina amayumba gaabwe. Uganda basula mu mayumba gaabwe. Ate eyo mayumba si kya bbeeyi okusula mu nyumba. Buli muntu yatondebwa kwebaka mu nyumba. Tewali muntu asobola kusula mu motoka okujjawo ng'ayagadde. Ng'agambe nti omulimu gwange gwa motoka. Timvuga loole. N'akalabula from Boston to California. Aba baasuzeemu. Ne ng'alina amaka ge yagula enju. Ne baba asuzeeyo nti avudde Boston to California. Mutwalo gwa $. Olugendo bamuwadde package tugitwala California. Nakola omutwalo gwa $. Kati ongamba otya ndi anaasula mu motoka ng'avuga loole. Muvawala, fitina enkwe n'entalo n'obutayagaliza okubeera mu Ugandan community eyo mukikola mutya okubanga musazeewo magezi ki okubanga ebintu bino mubiteekako ekkomo? Anti kakati ebintu ebyo entale ziri within you people bokyeteekamu nti bampalana era bakuwalanira ddala. Kati gwe kyoba bakubisa bakuwalana kola ate ebisingawo. Okitegeera nze wankuzizzaako emabega nali bwe nava mu mirimu gyonna nendaba community yaffe nga talina club nenkola club bagitanga club 1. Kati bwe nakola club 1 ne pikinga Bannayuganda mubadigidira. Munnayuganda omu nampita emabega gwe saamanya naye bazungu baŋŋamba yo community ebyo batugamba ti club yange eyingiza abaana abato ate ne banywa omwenge ne baddayo nga batamidde. Ebyo byebintu Munnayuganda kyasobola okukola. Okitegeera nga tutegedde naye olw'okuba takwagaliza. Okitegeera alaba enafuna nnyo naye kwegamba saggwamu maanyi era nasigala nkola ebikola ki kiringa abantu ababeerawo n'alowooleza mu ddogo. Okitegeera gundi andoga nsiraanyiza akusiraanyiza ati kola ebisingawo. Okitegeera so kati entalo zibaawo. Munnayuganda ne bw'oli musanga China entalo zibaawo obutaagaliza bubaawo naye ekyokola kola bwakulemesa kino kola ate ekisingawo. Okitegeera kola ekisingawo. Okay, kale, thank you so much. Ntumirako General Megadi, I know you're watching us. Ntumirako muganda ange Humphrey Mayanja.
Nkutumiddeko nnyo Humphrey Mayanja. Humphrey ali Boston, Megadi ali New Mexico. Yeah. Ntumiddeko Donzera. Ntumiddeko bannayuganda mwenna abali mu Amerika wo. Mwami Dr. Diba ne mukyala wo Jen Diba mbatumiddeko nnyo muri mu Amerika wo. Wakoze ekifo omuntu kyayinza okugamba nti kyali badde kikolebwa Kampala mu industry okuliraana governor wali Siriki Kirabo Ekizo n'okikwata n'okitwala Butambala. An expensive club with the high-tech equipment, sound wakabi, music system yakabi, soundproofed, VIP yakabi, ordinary yakabi, ate n'okikwata n'okikubeeyo. Omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo naga nti Muvawala yabaze eki. Kifo n'okiyisa e Kampala n'okyongerayo n'okitwala mu kyalo. Omanyi lwaki nakola ekintu bwekityo? Kubanga gyenva. Abantu bange gyenva njagala obbawa obulamu obulungi. Nabo ba experiencingeko ku bulamu obulungi. Nti omuntu bw'agenda out atuulako awantu awalungi, awantu awayonjo, awantu awakoze eki. Nti embadde mu Bulaaya naye nkizudde nti abantu bamekinze nnyo ebyalo byabwe gye bava nga bya mulembe okusinziira oli n'agamba nti kati kino embeera gundi project eno kanjikole ku kitundu kyaffe kitegera ti omuntu bw'aba avudde e Kampala aba ayita ati n'agamba bannange egindi waliyo akantu ekyerima so kyekyankozesa ekyo nze ne bemba sifunyeemu naye ng'abantu bange balina awantu banyumiddwa bagenda kuba namala ebbanga nga ŋŋenda mu kyalo eyo naye nga okufuna woonywerako akasoda otuula kaduuka wabweru biki nene ŋŋamba eno embeera erina okukyuka enkola y'akantu ako kamuvax wallet pub era tukagulako ku Saturday eno naye sigamba nti kwejalabya njagala abantu batandike okulaakulanya ewaabwe gye bava okitegeera lwaki nteeka baala ekansanga gye batamanyi nkompitinge na baala ziringa 10 okitegeera naye ate nga nsobola okubeera wali nti n'omuntu adduse omuzindaalo n'ebbaaga omuzindaalo gw'omwana guzzeeyo okitegeera that's why nakitaddeeyo naye ng'abantu batandise okugamba nonno kyapanga kikulu because abamu bakirabye in one way nti retirement oyagala kuddukira mu byabufuzi oyagala kutuuka obeere kugamba antu because kati saawa eno n'anaasima oluzzi wayita emyaka 3 n'agamba mumpa akalulu bannanze nasima oluzzi luno lwe munywamu amazzi abantu batandise okuba nga bagamba Muvawala abalaki nze byobufuzi era mbirimu already sigamba nti sibirimu naye sisobola kwesimbawo nze nga memba wa palamenti nti ebutambala kubanga aliyo byenaalikoze abikola bulungi muwanga Kivumbi okitegeera ne Aisha Kabanda naye bwe balifuuka ekizibu nga nyingirawo naye nga bali bulungi era obukulembeze bwe twetaaga mu kitundu okitegeera bali bulungi okujjako nga mwanga Kivumbi n'avaayo n'agawayenga mpoyeemu kwatamu ng'okwatamu ate ŋŋaanirawo ate oluza yeetaaliko ebisanyizo byonna obirina byonna okay thank you so much Mwami Charles Bukenya Muvawala tugenda kubanga tukuleka tujja kwongera okubanga tukunoonyaako njagala tumirako ku president wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yes eri omulala gwotumirako n'aba Boston yani mwenna baagala nnyo mbatumidde nnyo batumira Irene ne Viola bakulaba nnyo bambi Irene and Viola baŋŋaye nkutumire nnyo naye mwenna bana Boston mwenna nenkubiza ne bannayuganda tugenda kubeera mu convention Labor Day weekend wiki esooka mu September atugenda kubeera San Francisco bonna nene ensonga nzikiriza njiseewo bannayuganda babbibwa
nti omuntu nakujjako sente milioni 10 ngenda kukolera ku visa kino nkikugamba nga ntunudde mu kamera oyo aba mufere visa ya America teriko garanti tekiriyo nti omuntu akujjako sente akufunire visa akubbira wano mu paper wako lokuba tosobola byejjuliza ne bw'oteekawo time n'obyejjuliza kuba wasoma ekikutwala muntu ate nno n'amubba paper waka teyenkanya na bitabo nagwabba naye olwokuba abibaddemu n'amusaba milioni 10 n'asinga n'ezempase zeetwala n'asinga n'ezayuna zeetwala naye olwokuba akulimba mu garanti nera nakyogerako ne ku TV emululi bweba garanti njagala omusajja oyo akugyeko milioni 10 ayimirire ku kadirisa naawe lwaki akoma mu security n'akulindira eno opposite ate bweba garanti akulaga emirundi gyayingidde mu America eyo gyakufunira visa omuntu talimanyi na Kenya naye n'agamba nkutwala America gw'omwesiga otya okitegeera muzuukuke bantu bababba n'otunda kapolitiko milioni 15 mu mwaka 10 n'osigaza 5 la bosirana ebintu ebiri genuine webiri kati visa gundi bali ani invitation bamanyi n'oweereza omuntu invitation n'agikola mu photocopy ne bagyokyamu kuku waliwo babyokyamu naye n'agifunira omulala kyokka mu system ng'erimu ya muntu omu yes kati n'otuuka wali ne bakulabanga gundi ne bagamba ebintu byo tebikwataganya yo omuzungu takugamba nti oba eno gundi ya kifere akumma bumi next time kubanga yakirabye nti eno gundi bagisabira muntu mulala kati zina barcode era omuntu bw'ajja ng'akusaba gundi mugende abalala bebula Dubai bababbe biki ebyo mu Saudi Arabia kubanga bo basobola okutwalayo nga tatagenda ngayo naye America zijempangalira nkimanyi it's not a guarantee bamano omuntu ayina bank statement nga sente ku account kuliyo ko billion ne bamuma visa ne bajiwayibula nga account ye kuliko milioni emu ya Uganda bwekiri okitegera so kati guarantee eri waawo kwe n'opakira omuntu bank statement obijewa olwokuba n'atuuka wali n'ekirala visa wogenda ku visa abaganda bange njaganya abantu bambi era nze nkolera nnyo ku bantu ebintu free era wali bawa kugamba nti nze napangidde omuntu oba neŋŋamba nti invitation yino baki nti mugyeko sente sisobola naye omuntu n'akugamba n'akuwa invitation nga nfu okitegeera n'okuteekayo sente zo ogenda okutuuka wali obudde sente zo okitegeera naye osobola okufuna genuine gundi invitation nti yayuna ogifunye n'osasula registration yayuna ne bakuweeza email yo n'okutwala eyo yennyini ku gundi kati wano paperwork oli bwakusaba manya tagenda kukuyamba manya mukozi wa nsimbi ebikulu gw'obiyina you have the invitation ekuyisa eri genuine kati bino ebirala kuwozaako bwoza kuteeramu information thank you so much tetugenda kubanga tusukkawo wano nja kutumira muganda wange Hamisi oli awo mu America nja kutumira abatulabire South Africa nja kutumira abatulabire UK nja kutumira abatulabira mu nsi endala Sweden, Denmark, Canada mwebale nnyo kubanga mutulaba thank you so much tubadde ne Mwami Charles Bukenya Muvawala tujja kwongera okubanga tumunoonyako inshallah nja kwebaza team gyentambula nayo Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi ne Tone Senabulya thank you so much nja kutumira muganda wange Jimmy kuva mu team Gagamel kutumiddeko nnyo one love my brother blessings nkwagala nnyo blood tukwatagane nate omulundi oguddako abatulaba mwenna yonna gye musinzira okubanga mutulaba Katonda abakume mubeere bakabi nnyo nsigadde nze Ibrahim Mukasa Muvawala webale nnyo obuddewo muganda nange neyanze okunkyaza see you love you all